Eggulire eno twalikulira ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu gye buvuddeko ng'ekyalo kiraajanira abazaala kisa okuyamba ku mwana ono gwe baasuulira jjajjaawe mu kiseera kino takyasobola kumulabirira. N'omukyala mwennyini maama w'omwana ono talina kyamanyi ku kitaawe w'omwana ono. Bano bakukyalo Mpumudde mu disitulikiti y'e Buyikwe ng'omusasi waffe yategeezebwa nga nnyina w'omwana ono nga ye Jennifer Olimbwa bwe yabuula oluvannyuma lw'okumusuulira jjajjaawe. Jessica Namboozo kyokka embeera yamusukkako nga talina bwamulabirira bw'atyo n'amukwasa ekyalo kimuvunaanyizibweko. Era tusaba badde singa tufunayo amuyambe. Adde n'okuzannya obuzanyi akantu olumukoonako akati olumukolobolako mabwamere. Abatuuze abakulemberwamu ssentebe ky'ekisolo nga bayita mawulire gano balaajanira abazirakisa okulaba nga bataasa ekyalo ku mwana ono era abazirakisa ab'enjawulo bakwatibwako ebalaba eggulire lino ne basalawo batwale omwana ono bamulabirire n'okumusomesa. Abamu ku bano kwe kwali kyeyonese nga Tuusa yasaba atwale omwana ono jjajjawe nakkiriza kyokka ate oluvannyuma ne yeekyusa. Netuukirizaganya n'abafamire bagamba nti omwana mugenda kumutwala era netuukirizaganya naleka ne transport ekyenyamiza nnyo oba atuuka ate enkeera abafamire ne beekyusa. Kati nze maama w'omwana mwamuteeka ku bintu ebyo najja navumavuma ogenda okukwogera bwoti ne bwoti. Jjajja okugaana okutwala omwana kinyezezza abatuuze abadde beekolamu omulimu okugira nga bamulabirira nga bebalinda omuzirakisa. Ssentebe anyinyiza jjajja olwakyayise okwagala okotogera omuzzukulu n'alaajanira minisita w'ensonga z'abaana okuyingira mu nsonga eno. Era maama we nga bw'atalabika badde nze nsaba abamaaso naddala nga minisita akola ku mbeera z'abaana atuyambe ngaffe kubanga omwana oyo twagala afune fiica ye ey'omu maaso tuleme okumuzibikira fiica ye. Michael Bwire ssentebe wa Kisii avumiridde ekyajjajja okufiiriza omwana. Ffe tulabanga abakulembeze ali kutogera omwana aleme kufuna basic needs. Tuvumirira mu mbeera yonna abakadde bonna abali bwe batyo abakutogera abaana nga bafunye emikisa egy'okusoma n'okubeera mu bulamu obulungi. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Akati awo waliwo obuzibu. Omujjajja oli bambi wadde omuzzukulu we jjukira musaayi gwe naye lwakwata ayinaaki buyambi naye kati ate bana bamumuggyako nze ate awo siwagiddeewo mukwate obuyambi mumuweera awo balinga bagamba nti omuntu abatalina buyambi abatamunanyizibwa ku kyekyo lwaki dola n'amala vibe ejja okitegedde kuyamba abantu abo single mother akati ono ate olaba bw'ogenda n'okebera abantu bangi nnyo badde bagwamu essuubi oli alowooza mbu bw'obeera singo kitegeeza ensi ekumya etya mbwate tojja kudda mufunanga ani agambye akati gwakoma mbuuza gwakoma nkoma kuki abazungu bafuna ku 5 5 6 kiki ekikulu kufuna mukwano go bwe mukkanya bwe temukkanyiza noono life egenda maaso nokkanya n'omulala eyo endowooza mbw'okomye banayenze nga ndabye ng'okoma kuki tosobola kukoma ng'okyassa no way ekyo kinyizeemu tosobola kinyizeemu kigenze kunnaamala vibe kati jjajja ono bawulyamu agamba jjajja tafiiriza mwana ate yamuleese naye nga teyagambe mumugjeeko kati mukwatanga basa mugireetenga kale bwe mbate mulina bagireeta mukwataganya essimu nga muweereza kasente naye essomero eriyo kumpi lya mumuga jjajja twalayo omwana mumuyambira kwaka kati yo mumugjeeko naye yennyini yadde yetaaga buyambi ate omumugjeeko omuzzukulu we attachment weeri kati gwe ate omututte ate gwe atamumanyi nnyo ate mu ebitongole namwe ate mukolereko sente muziwe jjajja awo nga nyawukanye nammwe bw'oba onomuwa omuyambi tomumuggyako kati bw'omumuggyako kitegeeza kati yamulaba atya abanga afuusa owo temujoganye kususa yamukuziza okuva wali awazibu ye kyeyagala ti talina buyambi mubuleeta awo naye ate afunemu okufunamu lwaki gwe ate oyagala gwe ekitongole omufunemu kati bantu 0772481593 jjajja n'ekimutta omusaayi gwe be bantu baffe amugjerika bebi ate kati gwoga nti twaga tumuggyeko lwaki jjajja afiiriza no ab'obuyambi bagabirirawo jjajja nze bwenteesa 388 ne batunda 1479 eya Kenya bagiguza 26 obutundu 3 ne batunda 3 eya Tanzania bagiguze emu obutundu 3 ne batunda emu obutundu 9 amafaranga Rwanda baguze 2 obutundu 3 ne batunda 5 obutundu 5 Kakawa mu kyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan.
nina mukyala wange akola mu katale naye agenda lweggulo okutunda ebintu naasula ng'atunda ebintu ebyo by'abaguze ku balimi naye ekyamazima akomawo ssaawa 2 ku makya naye nze mba nagenze dda okukola emirimu gyange nange tumaze omwezi mulamba kati 1.5 nga simulabako tandabako naye nga mpulira bintamye abawuliriza nsaba mumpe ku magezi nkoze ntya ensonga eyo kubanga ne ssente zaakola mu katale sizirabako simanyi wa we ziraga embeera bwetyo gye ndimu nsaba kumpa ku magezi abawuliriza. kale munanga ka prestige kasito kalaba tugamba mu chapati ke kakola bannaffe abasibi mu chapati gugiteekemuko ka prestige ojja kulaba ajja tijoweeri ebweyo oli otya abantu bali emigaati egyo gyokozesa prestige mwabakeke mukimanyi omuzigo ogwo mugugula kwa waliyo prestige oyo waliyo n'owomuzigo oli akola mu bakery ate bannaffe abasiika nabagambye nti ogula prestige original oyo asiika ate n'agenda ne ku bintu byonna mwabakyalira abaana mukimanyi mwakyalira kikyakoze masomero ate n'ebijjanjo by'abaana mwabazadde abasomesa mukamanyi bucket wa bucket ogwo batekamu bijanja totawana bingi sula mbusuzi kitole gwa abaana bagabule ojja kulaba kibali ebijanja biyita ate kintu kirala nnyo tugamba sabuni jama jali sabuni lanzo uyanaba amuka ekyovu jakiwulira ne ate kapa glycerin akabakyala mu ngalo zisobola okubeera nga zigonda nawe ayagala okusubula tukayo televu yogeye nabo olabengeri gyotandika ka business totula nnyo bannange imuka genda kakati omukyalo omuwulidde mwami omuwulidde omukyala akola kiro naye agenda okudda ono omwami abaana yagenze kola omwami agamba amala ebbanga talaba ku mukyala we naye ekirala kiri nti sente zakola tazirabako tezikola waka wano awulira ayagala wakiri aliko omulimu kyaba akatale abo kituufu bagenda mu katale omu olusi akatale kati katale katandika okubeera bize saawa 10 bwoba osuubuza kati wano mumisana ate n'otunda owakamwakamu kalimu emitendera gy'okukola kwa mirundi 3 ekiro ojja kwaba ababireeta mu biroole n'oteekaawo n'osuubuza abasuubuza amangu ate emisana n'otunda nga ggwe ate atonza kwaba abakasitoma aba bulijjo kakati omukyala kitegeeza ali bize kakati ekizibu omusajja agati mukyala wange byakola tetubitegeera twakatala keetagisamu okusulayo olusi basula mu butale omu babeera tubasanga kituufu kyekikulu mukulu gwe kisinzika okwa kituufu abakyala abasula mu butale bambi era ojjukira ne mu covid ebiseera ebyo president we yagamba kabayo wakiri obutimba naye yakizuula nti basulayo babayo kakati ekizibu amaka g'omukyala anaakola atya gafa kimaka gafa kati andi omwami akuza nkole ntya balina tula ku mmeeza akubanga munanga oluusi oyinza ogamba omuntu alemekkola kale ate mukama wakujjulula mu bulamu bw'ensi eno byonna bisoboka kati omukazi akola si mubi kubanga asobola okuyambako singa ebintu biba bigaanye tekitegeeza nti akikole weemanyiiza okubanga toyambibwako nakyo kikuyambe olemenga kwerumya mutima sikulimba omusajja aba musajja kale weefuule nti oli musajja ddala zino tezikuluma nnyo kuba mulimu ne beziruma taagala ssente ze anti ayinza okuba gyayiseeyo naye ng'azaagala yeewuunya bwewuunya omuntu akola talabikako wano kubeerawo awaka ne ssente zaakola tezirabika kati gweoyagala atudde ati kati kale ekimukoza kiki ez'abakazi tezikola waka omukazi ono alina famire gye yavanga tonnamulaba oba lwakimwerabira alina gye yavanga tonnamulaba alina akajegere maama abamukuza baganda be n'ebizibu byeri ewaabwe era ayinza okuba yempagi ebimala mukyerabire mbuuza ye kituufu nyabo bwe tuba tetukyerabidde kaakati obuvunanyizibwa bwamuleeta wano kiki nga tasiiba otabeerawo okukola eitha asalewo abeere ku saidi talinayo kintu kyonna wakatabeerawo anti omulimu gwa kiro kiringa okugamba nti omusajja wange akeera nnyo bannange nzibintamye omulimu gwa kiro siragi guyafuna ate nekirala kati ababali abagenda ebweru bo bafe bufi gundikola tokola kajanja ntokola kajanja abantu balina abantu bali bweru sajja muddemu bulungi toddamu sajja tomuddamu nga mukazi omukazi onadda ssaawa 3 emisana kati otuviira ku kyenkya nga naye adda anti aba yakoze kiro
era kati waliwo abayingira ennyumba kati nga kati ye munnamulaba eddi abantu batetenkanya Siraaje olaba abasajja bangi nnyo baawasa bafumbo awaka badde saa 12 ate bazala dde ebbali abo entetekanya togerageranye ekyo entetekanya abasajja bano gye batetenkanya mukulu munnange osobola ogikozesa ate basajja bano babuuza bakuwa amagezi mulabe shedu etambula etya mutuulemu mulabe nti wange okumawo ku 3 meka nti kandabe banafuna mu lunch break katono omusajja baba akola ku kyankya nganzi ngava adda kati ku 3 adduke mangu adda yale mukazi ngambye mwogera kati kusanga 7 omugaba baby woli omukwano banaye gusobola buli kimu Siraaje temulina mukwano odduka ku mulimu gwange bannange temulina odduka ku mulimu gwange abanga bagenda mu looji tubalaba wano abantu bagenda muzakedi ne bagenda ku lunch musajja na mukazi we ngate babala bazungira mu gundi mu looji tulabanga wajudde ku 7 bani ababayo kakati sebo tulale mu kyalo muge mama wabere kale nako wabere enako ezosebwa wabere enako engeri sente zije zitalabika nnyo wabere enako ezosebwa mu kukola mu katale amanye nti kulwokunasijja kuwera mu katale ne kulokutana ne mu katale afune banna abasigirwa bateekayo enako ezo zo zibeerezizo za waka kumulabako kati ekyeggulo ono emmere nnyinyi ani agijjula baana ebyo byonna byoyogera we muba temulina ssente nga muli baavu mufuna solution Siraaje ekintu tukola ssente tekizikira owulira osobola nekirina okubeera mu discipline ate laavu tebagirya alo waliwo agirya sebo wangi wamma amanya n'eddoboozi ye Ahmed Musa nyamungodi sebo sinzira kubayambi mukadde bamuyambirawo bakundi bano bakwemu lugezegezi oli ow'abachina bwe tuba tudda ku mukyalo omusajja tabeera sikigote omusajja yalina okuliisa omukyala waka okumwambaza nebisigadde ese olwo teranga nnyo kugwa sayidi ekyamu naye omukyalo oyo singa owamuwabya kuugi bonaaba n'amuwala bonabeera n'amuwala nobawabya nkyamu kuggwe okukola kulungi omukyala waka kusanyusa mwami we ate musa gwe ogambye mwezi ku mwezi lunaku ku lunaku tewali naku tebawumulamu okukubuulira n'akuyitawo kati lirwalyolezamu baawe lirwalibeera ng'akolerako ku mwezi wasanyusa ku baawe so kale musajja kubeere emirimu soka ogenda olondoola enkola olabe kituufu mu katale kubanga bamuwino kikufa abakyala bakola kiro n'abasajja bwe bati kati naye nga mugwa mu kukirizaganya nokanga kati olwaleero tafali lweyongeddeko naye bwogamba nti gwayamba abeewo hamwe nekimu ekitegeeza singa tebakutala bandibadde tebalya kati gwandimulabye otya ne bakugula na buli kimu nekigwa ne bakusiibula kati ate banafikana gwabaliisa so kale embeera gwe musajja gwe genda olwokubeere nga mukiteesa mungi onakukundi ekyakolanga bwotibwonna onakukundi tokutokolenge owennamungodi okuliisa asigale waka muliise munywese naye bwoba tekibudde nga tosobola kuliisa mukazi nabisigadde muleke akozesibye naye ogenda kunukkiriza kubanga tomanya kyabeerako eri sigadde Musa munaye toddeka kuzaala abantu bazaala mukazi abantu bali eyo nga yaweereza maama we eddagala lya pressure bwaweereza eddagala lya puresya kati na buli naku puresya ye maama we lwaki abeera tolwakitete yakolanga kiro n'abeera ng'aleka taata we ekikundi kati gwe yankwana gwanguza ebyo muntu noti mukyala kuleka muti naye bannaye Musa mujoga ebirese abantu okubeera nga tebalina basajja Musa mujoga omusajja olunafuna omulala addaawo mu mbeera museera agambye azizise n'agamba musajja akola ennyo ssente oyogedde bingi naye mugamba nti omusajja oyo kati wakeera ku makya naafa ani alabirira ewaka halo bintu byakuteesa wangi waalaikum salaamu onaani muva kuddaako kati mwe mukyatunula alo kiki kale munnange teesa tuwulira tereera essimu yo tegira bulungi
wangi bulungi wasize otya kale owekagoma wamma oteseza bulungi nnyo omusajja gwe singa obadde kumpi mbadde nkuwa ekyemisana oteseza bulungi atagambye ekifune leero kibadde kya leero ye Kampala biyiga essebo ejjinja owekagoma jjinja ssebo yagala kwonoone ateseza bulungi naye oli alabira omusajja we teri atagala alabira musajja we naye awaka watava kantu nawe tewaleeta maanyi. Alo waalaikum salaam bakubye eggaali lira abaana bajingira baba akava ku dda kusimba bateeze enteegi kaakati wategedda ntujja tanga 12 kitundu wajja kusokawo amawulire wano then 12 kitundu baseegu yaabo boyagala ate tubongeddeyo obudde squad ogiwulire ng'eyo kya kaakati otegedde oli omukyala gwe baga kujjako omwana wa China omutegedde naye olwako amagezi be bantu baffe kuba jjajja gwe musaayi gw'omukyayina oli yennyini bali baga nti afiiriza omwana kituufu nze njagala nkubuulire omukyala abeere n'ekisa n'omwami abeere n'ekisa bombiriiribwe omwami omukyala alabe nti waliwo ekyetaagisa mu maka n'omwami ategeere nti bwe yakkiriza omukyala okukola kubanga mu covid waliwo abakatale kusulangayo naye era babawanga ne bagaa ekibinja bwekiti kye kiba kisulayo kyokka abalala bakole enkeera kati n'omukyala alabaawo agenda aga nti olw'omukaaga n'essande nsobola okusulako awaka awo bajja kuba nga bateeseganyizza naye webanaabanga tebalina nteeseganya eyo njagala nkubuye bikyalina ebiswibe kijja mu maaso ku bantu abo kubanga bajja kuleeta ate ekirala ekiddamu ti omuno yazadde mu katale mumwoza kati nakyo tuyinza okiringirira kale sebo tweyanziza kale katusome ku bubaka abanaffe ate bwe mweereza onagambye omwana bamuleke ewa jjajja asikutwala butwazi yagambye amusenere ku mazzi mbu namuyamba atawo kye kyategeeza ani ku jjajja jjajja nti yamusenera ku mazzi yamuyamba muzzukulu we tuma muzzukulu ate bano baba kujjako abo obuyambi baba baleese buzibu yate mbamuyambye ekyolwo ng'ate ono ye abaddala bira mulese mubanga akatende anko ekajjansi mukatale agambye mukulu siraje mama blessing mwe bali kutuweereza naye omwami oyo nze ndaba ng'akuuma olubugo nga lubaale mubbe bannange abakyala bo batufuukidde ekirala ate si bakola bokka wabula n'abaawaka n'abaawaka bakyekola ab'okukaalo enswanta eryeri w'obulenzi gyatulabira twantaganye ne ku kyalo kwennyini abantu benderako kati gwa mugano okukola naawe oyinza okuba nga amala obudde kazimweddeko kati tugende mu maaso anti oluusi kutuula kwogera maaso osoma message bannange kati sina kisi kyenyina kwongerako wadde owa single mother bannange soma message abakazi batabuka mwe mwamala okusooka batabula emitwe wamaze ti honestly mubendi wachi bwagambye nabingola gyatulabira awo tewali kwagala awali okwagala muteesa ne mukyusaamu okumulimu gwakola nafuna omulimu ogubawa emirembe osekyo bamututedda oba sekyo bamututedda oyinza okwesanga ng'oyitavaayo wadde gyali nti owayo empaya 5 sirina naye mbadde njagala ove ku mulimu byebiki ebyo
Good morning, team Kyenkya. Dr. Kaliowe Dennis, Shiden Medical Center. Mujuko town jatulabira. The woman should stop working to save marriage. Even there is no need for her to work because she doesn't contribute anything. Anti bolowooza nta contributing. Jezigende ezizamanyiyo. Yeah, you get it. Sente mune ekinkusa. Emensi bafala. Timbarara. Nati nokufuna omusajja afala nakyo kikyamu. Si bafala naye okufuna n'abasajja nti bafala. Zakazi baluzanya nti abasajja bafala. Teri akyogedde muli bamaanyi. Mulowooza. Mukwatwako Siraje. Tukirabira okyogera. Muli bamaanyi. Kyogera mu lugezigezi. Bwe mutyo. Omusajja muli bamaanyi. Mba mukyogera. Ati tubaagala. Naye bamuwulira wale mu ngimu. Tuleetedde. Kale. Mbala busiza dwale Siraje. Oyo bwami agume ayogere ne mukyala we bakanye naye sente z'amadamu tezirabikako zemiseze atebala alina mataba mukono onagambe afuneyo ennaku ezimu asuleko awaka amaka agajja kufa mama Jenny Ebulela onagamba Atman Irinya zibu alimbale jatulabira bujoloto. Good morning Siraje and Namala ogambe Nampala hanze Namala nagamba there's togetherness in the family without time for each other. The woman must be at home at least 8 hours taking care of the children. Bo abayisilamu bwe batubwe bagamba noza mutegedde bulungi nyongera bategeeza nti Namala Dora single mother kicho lwaki ajja babulya testimony eyo omukazi mwayita kulabirira abaana kicho lwaki ategese launch ekintu ekyo sente ziramuze ate tujja gena maaso n'okulondamu abakyala bajja batuweereza ebitundu tujja kutoka na Kampala ndowooza ebitundu twabifunye dda Kampala ina divisions 5 twafunyemu ebitundu omuli Kosovo Lunguja omuli Katanga omuli Katwe Kinyoro omuli Namuona omuli Kitintale Gulf Banda Kulere atujja tuyita bakyamani b'ebitundu ebyo amuje tujja funayo lukiiko mutukubire ku simu 0758 950000 requirements ezesomereza tamu eyokubiri Namala vibe egera ziteekayo bitundu ebyo kati tubagaza ba chairman kulonda bamu bakyala abo bamu n'abakyala nga 5-6 tujjagera tulondamu tulabe abakyala abo babonabona nga banoonya ebyetaago by'abaana ku ssomero olusi n'abaana basiganga batudde nga kyava ku buvunaanyizibwa obw'abasajja okubusuulawo oba okugayalamu akatonotono mbekiyita kugayalamu mbagayalamu katono kugayala n'ekyejo n'ekyejo mulimu bati mama baabwe nga bakuze ebyejo buli kimu omulimu ze gunemye n'atuula kakati yalina n'akola byawaka yatula causes of single motherhood ojja zitubulya nazo kwe ziva tusoke tutegerawo mbayinza okulowooza kikyo nedda kyalinga nga edda baaweta oyo namwandu ne nakiyombekedde bwe kyandibadde mu Luganda omukazi eyeyombekedde yekka n'abaana be ate omuntu wabanga ne mukizinguwaza nti basingo mother nedda byawukana ati kyawukana lwekyo aba yewagudde the causes byawule waliwo yewaggula anti causes wabeerayo kimuwewaguza anti kakati ate waliwo alemererwa njagala obyawule waliwo alemererwa olw'embeera n'ayegamba n'ekika nti katenda nnemye kati gwogwawa nze nalemwa tetugenda maaso nalemwa kakaawa katumale okuggalawo kakaawa katuwumulemu katono tudde nefa abweru w'eggwanga kakaawa mu kyenkya nga kakutusiddwako Prestige Magellan. Got everything I need right here with me. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. When the ship docks, I'm getting off with you.